Yes, Red Zone TV kwoli we wali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubanga okyali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Amawulire nga bwe gajja bwe tugakuwa ekipapula ekyo kyolabaawo ngenda kubanga nkuwa ebikikwatako, ngenda kubanga nkikunnyonnyola ebikikwatako. Omukulu Dr. Abed Bwanika yakuuta omuko gw'ebbaluwa n'abanga aguweereza abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform, naye ngenda kujjambikwe bulungi nnyo ate obeere ng'obitegeera bulungi. Nga sinaba kubanga ngenda yeeyo kkiriza nsooke nkubuuzeeko wasuza otya wasiibye otya okusinzira ku ssaawa n'ensi w'osinzira okubanga w'otulabira. Dr. Abed Bwanika gwe mumanyi obulungi ennyo mu kibiina ekya National Unity Platform, ate nga mu ngeri y'emu alina ekibiina ekya PDP ekimanyiddwa nga People's Development Party. Ekibiina ekyo kye yeekolera ye mwennyini Dr. Abed Bwanika, ate nga pasita, musajja munnaddiini nnyo, musajja mukulu mu by'obufuzi, era abadde ng'agamba nti be basajja abagundivu abaluddewo naddala mu nsonga zino eza politics owa opposition mu ggwanga Uganda. Emabegako mujjukira Honorable Zaake Francis ndowooza zaali ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka 2022, ndowooza kati tugenda mu myaka ebiri egiyiseewo. Honorable Zaake Francis Butebi yaggyibwa mu office, ekiteeso kyaleetebwa mu parliament, ababaka bonna baalimu ne baba nga balonda, bakola kye bayita secret ballot, balonda mu nnonda ey'ekyama. Kakati ebyava mu kulonda okwo Honorable Zaake Francis byali bimujja mu office y'obwa commissioner. Jjukira ekibiina kya National Unity Platform kyakera ku makya nkironda Honorable Zaake Francis Butebi nga commissioner wa parliament. Wabula abaali mu parliament kwolwo olunaku ng'ennaku z'omwezi 10 bwe mbaseera bidde date, baali ababaka abalonda baali 5, baali 105 mu 5, bano bo balonda nti Zaake ave mu office. Baleeta ekiteeso, omuntu yaleeta ekiteeso bamuyita MP Ojara Mapenduzi, ye yaleeta ekiteeso ekyokuba nti Zaake aggyibwa mu office. Mbu olw'empisa gye yeeyisaamu mu parliament, ebiseera byomu bijjukira we yabanjizanga abasibe biki n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwali gwa 3/22, omusajja amanyiddwa nga Ojara Mapenduzi n'aleeta ekiteeso Zaake lwaki tetumujja mu parliament. Parliament already ffe aba NRM ffe bangi, ffe tulina majority, lwaki tetuyise ekiteeso ekyo, tebasobola tusinga bungi ne tumugoba mu parliament. Kakati musajja wattu Honorable Zaake ne baleeta ekiteeso mu parliament, era kyajja ne kibeera nga kituuka ku mmeeza eya speaker Anita Amongo. Jjukira naye ali ku kaadi ya NRM. Era okulonda bwe kwatuuka kwabeera kwa kyama, kwali kwa kyama secret ballot, ne balonda nti omubaka Zaake Francis Butebi ave mu office y'obwa commissioner. Ekiteeso nga nkwemeti kyaleetebwa Ojara Mapenduzi naye nga ne ba Abudu Katuntu n'abalala bonna baali mu kintu kino. Kakati ababaka 155 bakkiriza nti kituufu Honorable Zaake va mu office. Ababaka 4 bokka be balonda nga bawagira Zaake asigale mu office. Obululu 2 bwabalibwa nga bufu. Okitegedde, ekibiina kya NUP jjukira nakyo kirina ababaka mu parliament, naye ababaka 4, NUP ku babaka 57 kwaliko ababaka 4 abaasobola okulonda nti omusajja asigale mu office ye. Ababaka 155 be balonda nti Zaake va mu office. Kitegeeza parliament kwolwo yatuulamu ababaka 161. Kati ku babaka 161 Zaake yafunako obululu 4 obwali bumuwagira asigale mu office, then obululu 155 ne bulonda ave mu office, obululu 2 ne bubalibwa nga bufu. Ebiseera ebyo Zaake parliament n'emugoba ng'ekulemberwa right Honorable Speaker Anita Amongo, n'emugoba afulume office ye ey'obwa commissioner. Musajja wattu Zaake n'ayita mu balooya be ne bagenda ne bagoberera ensonga eno gye yagenda mu maaso. Era njagala okujjukira muganda waffe Saasi Marvin yali kuwo nnyo mu nsonga zino eza Honorable Zaake. Kakati ensonga lwaki nkuleetedde eggulire lino, Abed Bwanika abasinga obungi balabyenga kirabika obusungu buva ku nsonga eno. Ekipapula ekyo kyolaba Abed Bwanika yawandiika ebbaluwa nga wakayita emyezi 2 nga Zaake agobeddwa mu office. Abed Bwanika n'awandiika ebbaluwa, agiwandiikira abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform ng'abategeeza nti Zaake bamugobye nze ekifo nkyagala, era yawandiika ng'alaga interest. Ebbaluwa eno yagiwandiika ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'11 omwaka gwa 2023. In fact gyali giyiseewoko emyezi ng'alaga bannaye Zaake tumaze omujjawo mu kifo, naye ng'okusinziira ku mawulire gennino oba ku sources kiraga nti ne mu kulonda Zaake oba asigala mu parliament oba avaamu, mbu
Abed Bwanika y'omu ku babaka abali mu parliament era kati kitegeeza yandibanga statement yange giwulirize yandibanga y'omu ku balonda Zaake abeere nga afuluma office eyo kubanga oluvannyuma yamala n'alaga interest nti bannange ekifo nange nkyagala era we twogerera akazito konna obunkenke bwonna obusungu bwonna Honorable Abed Bwanika bwatadde ku kibiina ku bakulu mu kibiina ekya NUP bwandibanga wano we buva kubanga njagala okutegeeza ku bbaluwa eno gye yawandiika eyo gy'olaba yagiwandiika ng'ina ku mwezi 24 mwezi gwa November gwa 11 2023 ng'asaba abakulu bayawandiikira Secretariat National Unity Platform 149 Bombo Road Kampala n'awandiika expression of interest in the position of Parliamentary Commissioner nti okulaga obwagazi mu kifo ekya Parliamentary Commissioner ekyali kivuddemu Zaake n'ayongerezaako in reference to the Constitution of the Republic of Uganda as the Administration of Parliament Act and Rule 11F, Rule 11.4 and 11.6 of the Rules of Procedure of the Parliament of Uganda. I do hereby submit my expression of interest in the position of Parliamentary Commissioner and request nomination for the same from the party leadership. Yawandiikira abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform ng'abasaba nti bannange nina obwetaavu era ndaze obwagazi bwange mu kifo ekyo bwe wabanga bagenda kubaayo okulonda mu nominatinge naye ndaze okwagala ekifo ekyo njagala nze mbanzira mu office ey'obwa commissioner Zaake mwe twamugye byali bigambo bya Abed Bwanika wano wansi n'agattako I pledge to represent the interests of my party, the opposition side in Parliament and Uganda at large within the confines of the laws of the Republic of Uganda, the Constitution, the Constitution, Administration of Parliament Act, Public Finance Management Act, and the Rules of Procedure of the Parliament of Uganda, and the Political Parties and Organizations Act, among others. Nti bino bimu ku byasuubiza okubanga agoberera n'okuteeka mu nkola. Weyawunzika agamba your positive consideration is highly appreciated. Nassaako omukono Dr. Abed Bwanika MP Kimanya Kabonera Division Masaka City. Yawako copy President Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ekibiina ekya National Unity Platform naye okusinziira ku kiwandiiko kino kiraga nti President erabika teyamutuuka era wano baatiikinga nti abantu abaali receiving ebbaluwa eno kwaliko Deputy President and Leader of Opposition in Parliament mu budde obwo eyali Mathias Mpuuga. Kopi endala neetuuka ewa Chief Opposition Whip in Parliament bwe mbaseerabidde yali John Baptist Nambeshe be baafuna ku bbaluwa eno era ndowooza oluvannyuma lw'ekibiina Secretariat ekibiina ekya NUP okugaana okusinziira ku biriwo byandibanga bye bimuviirako okubeera n'obusungu mu bakulu mu kibiina ekya NUP ng'agamba lwaki n'abawandiikira ebbaluwa mbasaba ekifo kya Zaake muganya okubanga mukimpa kati bwe twogerera kubanga bwagamba nti ekibiina ku makya twakuwadde amawulire nga Abed Bwanika yavaayo n'ategeeza ekibiina kya NUP simanya neeke yakyo National Executive Committee etulako ba Nubian Liba Miki Wayini nti era ekibiina nga bwe mwabiwulidde kakati ekibiina kye kimu ate kye yali awandiikidde okubanga ayagala kimuwe ekifo ky'obwa commissioner kye baali bamaze okubanga bajjamu Zaake bwe bityo bibiri webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira Redzone TV kolwe batonaba kubanga osubscribinga kikole tujje ate tubeere nga tukuwa amawulire obeere nga byonna obimanya.